Okay, welcome to the show. Alan Cruz is my name, Gemanya, and of course, ngai muchimanyi bulijo every time, every day, Monday to Sunday, kubaziba interviews, all over celebrity interviews, and of course, baba buli week wabawe chituka mu industry. Now, of course, today on the show, I'm having one of the ladies, bamukwabo, yeah. Oyinza ogamba nti mupiana ye engeri gyatutwalamu mu njogera ennaku zino bagamba nti atuvuga speed ya maanyi nnyo ddala buli luyimba lwaleeta tulwagala buli luyimba lwaleeta tulwagala ayina oluyimba ennaku zino ninamu paati esinga okunnyumira ya back up your back in any crazy style wiggy wagawa I love that part your part esinga okunyumira more oluyimba. And of course today I'm Lina Kusho. It's her first time on my channel and it's her first time on my show. But then Sabona Koraliro Movanjuli Nenga Teweda Betuli proudly powered by Macalnet Global Services. But Mosambwali Dubai. Bafuni abana Uganda benjawulo emirimo kubanga ate basobola okubanga ate bafuna ekiguli amagale ddiba naye kale awo nyine tugenda okubanga ate tutandikirawo olunaku olwa leero kale katubuuzeeko n'oluvannyuma atandike nga atubuuzaako n'oluvannyuma tutandikire awo wennyini tusaze okulaba nnyabo nange nsanyusa okubeera ku channel yo. Thank you so much for channel bagita Cruise Exclusive. Webale nnyo ku hostinga ku Cruise Exclusive. I'm happy to be here. How is everyone doing? Okay. What's up? How are you, Azawi? I am doing so great. Yes. The first time I had your song or Slow Down. Slow down. Yeah, slow dancing. Yeah. Okay, yeah. The first time I had it, nasoka nendoza. Nasoka nembra slow dancing. Nasoka nenda TikTok ngakoze only that chorus. But nasoka nendoza maybe sirafe wano. Naye later nengamba it is Azawi. Then atine runyumira nnyo. Nina part esinga okunyumira mu oluyimba. Back off your back in a wicked style. Gwompako. Interview ne bwegwerawo. Back off your back in a wicked style. On to the dance floor now wicked style. Wiggy sha. So oyina wagambidde no oyina muli obumuyimba olwo ogambira nti akolebye ebibalagala squeeze mebiri ebibalagala squeeze omuntu akusqueezinga n'akubalagaza yaba obiwulirira wa ekyo nakirekera ba fan imagine bakiteebereze so kati buli fan yenna awuliriza akayimba ako ng'okagala nnyo like what does that word say to you or what does it tell you to do? Gobe kugamba squeezing mu ngeri yo, squeeze in your own way. Okay. If it's telling you to squeeze in some other kind of way, squeeze in that way. Okay. So we do this music sometimes just to challenge people's minds, to make them think, okay, at this part, what was she trying to mean? I know you understand what I mean, but then again, you want to hear from it from the horse's mouth. But then again, I won't say, I want you to take your meaning, because whatever you understand is whatever I meant. Wow. Right. Yeah, art. Yes. Wow. Azawi, oli mu nyimba nga mmeka so far in your career right now? Ngogaseko ne African music album. There are 21 songs right now out there in public. What's the journey? Journey ebeera wa? Obukono like omuvubuka ayinza okutunula n'agamba nti Azawi Swangz but you've put in a lot before even Swangz. You've put in a lot. Yeah. But what's that journey that some omuvubuka gyayinza okuwulira n'agamba nti maybe obugumiikiriza? Yeah. Journey ebadde ya kuvumirira, not complaining, not taking no for an answer, doing it again and again until it works out, staying patient, being understanding, understanding that pain is also involved, understanding that disappointments are involved, but then again, it is just your way to greatness. Yeah. Kusoomozebwa ki okubeerawo ng'omuyimbi atandika ali talented amanyi okuwandiika naye teri amukkiririzaamu cause many out there bana gye bali awandiika oluusi abaakinze abayimbi bangi credit tagifunye akoze ebintu bingi but how do you go
like amaanyi ago gajjawo okusigala ng'ogenda mu maaso? Anti kati nze ebiseera ebisinga, if I'm to do something, I always put my mind on the result. Siteeka nnyo obwongo ku the process, because there is a way it can take my attention away from the grand prize, which is the result, the output. Kati nze wemba njagala kubeera, wemba njagala kulya mmere, for example like food, sijja kulowooza nnyo ate ku masigiri manda biki, ndowooza kawoowo ako ngeri ku sowaani. Kasi buli lwe njimagine nga bwetu neesanga bino ebisigadde byonna the process ngikoze nga sikitadde nako obwongo ng'emmere egeze ku sowaani. So that for me, I always put myself, I always put my mind on the result. Ekyo kubanga ekyo nze kyenduubirirwa ekitegeera. So of course si byangu, amazima go gali nti si byangu, naye ate obwongo tolina buteeka nnyo ku ekyo kuba ojja kulemererwa, you will be discouraged. Obwongo buteeke nnyo ku the positive side. Ebigenda okuzaamu amaanyi, yes, they're going to be like 10 people, 1,000 people telling you that you cannot do it. But then again, stand on the word of the 2 people that believe in you. Because that is what you need, and it is the best choice that you have, other than giving up. Yeah. Have you ever been used, like as an artist concept? Yes. Yeah. Have you ever been used? Someone uses you, yes, and then you don't get the credit, and then someone brags, you know, or yes, it has happened a couple of times, and it is part of the process. It is pain. There's no way you can reach greatness when it has just been kawe wave. There are going to be those times that are going to break you, that are going to take you down, and these are the only times, or these are the only moments that are going to make you. So take kawe tekaliyo era okubanga or reaching the success kawe wave, I think it can easily fade away. I won't say it I've reached the heights that I really want to, but I'm on the journey and it's moving so well, and I'm keeping my mind positive. Yes, negative comments is better, but my mind is on the positivity, because that is the best choice I have to get my goals. Staying positive all the time. Eriyo mvubuka akulaba right now, you be there and naye nga olina ebintu by'ojjukira mu bulamu n'ogamba waliwo olunaku olwatuuka and this happened, but nali sina kyakkola, but I kept going. It is not just one event. There are a couple of them. But the one that I remember is I think we went for a show. Deep, you know, when you get to Ntobye, by now deep mundaje bayingira, it was a band show, live band. So show twagikola at night, was a sazalinga munana or something like that. But show we yagwa waiting musajja ino to sent takola ki talabika. And then we have to come back. What would distance say you? So your experience kyampisa bubinyo, because I really needed the money that day. Matambula. Tetwamuna ntwayiyawo mpolampola nga team netugendera ku motoka z'ebyuma netuzituze Kampala. But nze kyemmanyi bino bibeeramu, like these things are part of the journey. You cannot like tosobola byewala, tosobola kwewala mbeera mbi, tosobola kwewala bad vibe, bad energy. It is going to happen, but obongo gwe buteke ku kiki kyoyagala. Nze I knew what I wanted, and ekusookera ddala before n'omuntu omulala okunzikiririzaamu, nze nalinga nekkiririzaamu nnyo nga nkimanyi nsobola okukikola. Kubanga gwoba wenyini towekkiririzaamu, how do you expect another person to believe in you? Gwe sooka gwe wenyini wekkiririzemu nti yes, I can do this, I can manage it, and I'm going to achieve it. Abantu abalala bagenda ku connectinga ku frequency yo automatically, tojja nakumanya how. So nze kati the art that I mastered is being positive. Agamaanyi gali so powerful. Kati gwe nkimanyi buli kyokola waneeno, you already imagine it in your head, didn't you? So kati naawe buli greatness gyoyagala otuukako, keep on imagining it in your head. Take away things that are going to put you down. Buli wofuna frequency yegezaako kujja ku mulamwa, funayo triggers ezikudza ku mulamwa nti evaayo, get back to track, get back to track. Ogenda kwetraininga mpola and automatically
abantu Mukama over the universe is going to bring the right people, the right events or circumstances that are going to put you to where you want to be. The right people are going to come, the right events, the right... Okay, for example, if you are a film director, somewhere, what was your audition? Oh, yeah, you go, you try it out, it works out, people appreciate your work, over mukoba judge now, yagala work out, now connecting, like, it is just about pushing yourself before anybody else connects with you or becomes part of you. Like make your desires clear to the universe. Nti chino change agala. This is what I want. Kubanga you know this universe. I'm going to take you a little bit deep. What you say, Chechorachi, abantu bagamba, it is because he said it, he made his intentions clear to the universe. Kati universe nayo nechikola nemuletera abantu nembeera emusobozi otuukiriza ekyo kyakolachi kyayagala. So kati buli omu gwe olina kyewetaaga. Say it, write it down. Write or spinning ku wall. Every time you wake up, read it. Today nkolera kineno so kati mugenda kusooka nkoleko nebino. Write it down, make your desires clear to the world, and the universe is going to give them to you. Because omuntu omulala wabanga ali mu mbeera ennungi gwe kyekikulowoozesa okuba nti okusobola naye gifuna. Everyone is entitled to good life, and you can have it. So it is just tulina kwekiririzaamu, like nga tewe tokkiriza kintu kyonna kujja ku mulamwa. Aho enkubuliza, this industry is full of men. Bebaji dominating. Yeah, true. But how did you convince your mom, your dad, your relatives? Aweredde omwana we. Abazadde abafa abamu tebannatandika kumanya nti music mulimu oba it's a career. How you convince a parent nti kati nsomye oba kino nkitaddewa ojja tunyonyola oba wasoma oba wakikomya wakati. But how you convince a parent nti mommy, daddy, this is where I want to go? But they're blessed until I didn't have to convince my parents. Like I just showed them what I want and they supported me. Okay, at some point, Dad wasn't on my side at some point, but then again, eventually he let it be. Rest in peace. So kati ate mami ye twali twakwatagana nnyo. Like for her, she was always supportive. Era singa teyantwala mu kika dance troupe. It is a traditional dance troupe. I was in my primary 5. Singa si nze Azawi gwendi kati tudde kuba twagenda ku ndere ne tulaba presentations z'abaana abo bali bazina traditional dances biki. Ne mugamba mami, I want to be part of that. Njagala nange mbikole. The good thing, mom, by then yali aina step kamite was seeing someone ngali gakola ebintu ebyo. So namugamba, I don't know what the gentleman did do, but nantwala mu kika dance group. Nemberayo for over like 6 years. So when navaayo nenyingira secondary school, nentandika okuwandiika mpolampola naye era n'omuntu anjigiriza okuwandiika musanze wa mu kika generally. So you're inspiring, you're bringing out that talent in me. You can write. She's afraid. So nange kati era kubanga ebiseera ebisinga waliwo kwatako okutukiriza ebiroto bye, but then again so ono mwami yakulabamu ekintu nti maybe osobola n'okukwata peni n'owandiika. Yes, okitegeera. Tumwatwale mu ssomero, ennyimba z'amasomero. Ngamba ezawedde wandiika kale passion nenjifuna nga ebintu ebinyuma nga bubuva mu mathematics class no jeno releasing ku stress ya math. Manya basomesa bainanga omuze gusomesa mathematics regular. Like I don't know why. So nga bovayo nogena ko mu MDD, like your mind refreshes somehow. You meet new people, ne museka. It was always a jolly session nga ya somesa nga mba museka. So that experience inspiring about, okay, let me keep on doing this. And then in the meantime I realized I could write. Ekitegeera netandika okuwandiikira mu studio gye twagenda okurecording ennyimba z'amasomero. Kati this one time netwalayo nzekka to do my own what? Music, because I had already made a relationship, a friendship with the guy, the studio producer. And I'm like, you come, NIC. So nentandikira awo nenkola kayimba kange. Nira ng'omuntu era obwongo nga bukuwa n'ogamba ekakatandika okuwandiikira abayimbi.
because I realized I could do something nzinga nkimanyi nsobola owandiika nga muli oyo okyewulira ye nga nkimanyi nsobola kale biyinza okuba sitibi ebinyuma naye I know I can create something nekibeera waawo kiyinza okuba tekiri of your liking yes but nze nkikoze bwe kiri awo and the only way I can improve is to keep on what doing it so in that process nga nkikola bwe nkiddingana that is how I improved kati nentuka ekiranga I feel like I'm good enough maybe to present a song out there in public. I reached out to a few managers. The good thing, contacts I was attaching on social media pages zawe. So I reached out to them. Yes. Reaching out to people. Yes. I know. Bibam. But karate for the industry, jetulim. A good thing is a good thing, no matter where it comes from. A good song, whoever you call them studio comes in Dalugumu. Ngati n'amasanzi gadde ku generator for as long as it's a good song, it's a good product, that's what matters. Omuntu tafaayo bajuvuddewa for as long as it's a product you also take katale nakolaki nafuna musente. So kati nga contacting Judas, the good thing olimba ya ragala somehow kwanza kyenakola na forwarding the track ku WhatsApp. So ngeno okulaba akolaki anziramu and I'm like okay now this is good reception. So bwentyo bwentandika nenyingira band ne mami naye bwagamba genda go my god yes so she was really supporting kubanga ndaba mbyagala nyo ba uncle ba auntie tebali yeyo ba uncle ba auntie bagamba omwana oyo nga kubanga gwe nekyo ino omanya mu secondary bino ebintu byampereranga MDD nze ngambira ku bursary. The good thing ne academic wise I was a good performer so kati nga bampa nga academics equire half bursary nanojija ku MDD olwo zino zo okola ezizo nga oziwuliramu ne maama obanga ofuna wozikweka ndanga osonda kubanga zikuyambako genda kusomero transportation ngamba zye nnyimba zizogenda nga zibeerawo kubanga olaba kyenali nayiga ng'oluyimba lwendi recordings omwaka nga gutandika omwaka guggwerako wabeerawo enjawulo oluyimba lwencreatings omwaka nga guggwako like ng'olabawo growth so for me it was like a means to monitor my growth. Oli mu high school? Yes. Kitegera nawandika obuyimba obumu nabwerabira n'obwerabira kitegera nenga bubeerawo awo kubanga ekintu kino nakiyiga nti every time you get an idea bring it into reality. That is how you gonna like mark yourself. What you ogenda okwema kenoga kati ntuse wano ntuse wanea. So the thing is do it for the moment you get the chance to work with someone, do it. Kitegera kikoleko. So that is how you're going to grow. Did you have a chance of seeing artists coming into your school and by then, because the time the artists were bajiranga kusomero I was in senior 3 when nabalabirako. But then again manyine ba artists abo sibango and I was a very very quiet low key person at school nga city all over the place. However when it comes to doing my responsibilities I'm always on top of my game nakola ebintu byange nakola MDD wange nensoma ebitabo byange nembera because I knew it was the only thing I had to do to keep myself in school. Ebyali bisasula school fees so kati nga obudde bw'okubeera mu bintu ebirala ebinzija ku mulama nayinanga butono however era ng'omwana kolamu ebyekikyanka but I wasn't that a crazy kid. Which artist gave you the first opportunity okukolako naye mu studio? Yali Carol Nantong, and I'm forever grateful for that opportunity because it made me believe. Sure. Yes. Nti nsobola okikola. Judas oyo manager wa Carol oyo musajjala Judas oyo ya jump starting like okukkiriza kwange nti kino ekintu ebyadda nsobola okikola. Wamutwalira oluyimba? Nalusindika nga nkimanyi oba kala alutwala oba baluyimba oba kalusindika aluwulire. So the committee gave me yaluyimba? Yeah, she sang the song. Baluyita bati? I don't remember the name, but maybe I can sing it. You sing. Sing omanyi kabite nsobola okuwa gwe kyoyagala wadde ng'ensi yonna abantu nga bonna tebatwagala mukwano nze nsobola
nsobola okuwa kyoyagala wadde ng'ensi yonna. So yo Judas nakuterawo emikono nagamba jangu. So kayimba kali kamaanyi nkoze nali nkafiringa kwa kayimba kali kasooka, but somehow, but I understand there are reasons why they didn't release the song, but it was a good one. It was Nenga mu studio yakuwa chance n'obeerawo at least nga. Yes, actually they came back kayimba nani yaka recording wa NIC ne bajje wa straight wa NIC je bakakolera. So for me that was a great empowering statement for me. I can really do this thing. So I did not stop. I kept on recording my music, but of course that time into Tebibade Byangu just to reach to everyone. So nyimbe zimo zikola nezibera wao, like nobody ever gets to sing them. Nera zenga semala amumanyi. Of course obwongo katatenga nebisere nga bwina waliwo okusoma, so I couldn't like always be looking for artists by kuyime, so nga bisere bisingo nobera musomero. The good thing ya mbemba nyingirawo senior 6 ndimo senior 6 actually nga tugiri kumpi kola exams and exams nefuna wao ka contract kugenda China jukira eno expertise yange mu traditional music and dance kati ntwale China kisekera kati ngamba okay fine let me go kwa nali netaga sente na kwata contract eyo nga ngenda mu senior 6 nga ngenda nenkomawo nga wabula like omwezi gumu tukole ebibuuzo ebisemaliriza. So I went actually even going nalise koze na senior 5 chenakola nagenda na bitawo. I went with the books nakola geography, art, and economics, and stroking a submath. Submath yena mugwa because I never attended any class. So ningenda nenkola contract here for 3 months. Bali social dollar bina. I needed that money. Njagala sente ezo gwe nkomao nyingire nazo wa university nzitereke afadhali zenyambe ko kuyinga university. But mukama yali mulungi nnyo tuli mu holiday ya senior 6 vacation nefuna contract endala to go. So I went. At this time around I connect with friends abali bakomawo planning okola band. So we bakomawo e Kampala tukola band. Bakola band ngamba okay ngeje ndi muyimbi nja kola namwe tutandika mpola mpola kama band nga tubeera wao nga tukola kama band. So the owner of the band Ngandoza somehow, I don't know how they connected with Eddie Kenzo, but ngaja tugamna Eddie Kenzo agenda kola concert 2016 yetaga abantu bagina mu backing yetaga band nga tugenda ku big talent nga I meet Eddie Kenzo for the first time nga tuikola mu rehearsal katukola mu rehearsal. So ngo mu distance era nga mwana mwe beta bali wao kusay ngamba laba nga tukati after nga tumazo kola rehearsal kati nga Kenza no limba yagala bam backing ngamba okay muri babaka right toso akumbakinga ko mu studio ngamba fine kati nga tugenda mu studio but kyali ayagala siku no just ku backinga ku dobozi omanye omuntu ayagala mu backinga just feeling it is called chita juggling kuyiya kanebu kama mu bibiri just okongereza mu luyimba enjukira mu radio what a writer obongo ngabukola mangu wao nateka he love this stuff ngamba you right ngamba yes ndi muwandiisi nino obuyimba bwange wasula mu amangu ago yes nganchi wao opportunity antize bananga okankana kubeera awo nga bagambye sula mu tebibula n'okubula but yali manye mugayo yoyo ali so welcoming tateka wene embeera omutie like ali so hospitable so kalinga mugayo. The song is called Fishing Renabawa. Because the yali planning to signing abayimbi, so cutting a sourcing out music for abayimbi. Cutting to getting in touch with Better. So that is how I get to meet Better. That is how I get to meet Kusain. So cutting get chengeza okulaga nti jane yonna ino mulamwa like buli kimu kyayinanga we kyantuusa. Tuwatunulira sente. Nava mu kika, bunagenda mu kika troupe. Ne connecting jenamani omusajja yanjigiriza okola ki okuwandiika. So kati ate mpandise era ye yanfuna contract yantwale China that very very guy yanjigiriza okukola ki okuyimba. So kati ate kugenda China jena connecting n'abantu abakola band yantwala connecting ne Eddie Kenzo ekitekera to write those songs ko connecting ne Kusema yantwalewa Julius. Relationship yakomawa we are still like omazo mukwati omazo okuteeka muko obugambo osudde muko obugambo ye yaddamu okuyita oba wali otya
yaddamu kati gwe kyobamanya after that time bakaita kakebe yankubira akake nagamba the likes of Lady Jazz nagamba waliwo namwala wandika obuyimba obulungi wandibadde okola ki okwatagana naye I think you two can work together so okuwanikira obuyimba obulungi Lady Jazz nga reaching out nga tukwatagana nga ayogera ne kusame namugamba nomwala muki muwandiise musobola okujja n'awandiika ennyimba nezibeerangawo ennyimba ze nezikola ki nezibeeranga kati bwenti we connectinga ne kusame batandika okuwandiika obuyimba bwaffe however that time nali kati ndi ku campus otandika okukwatagana obulungi neki ne kusame kati nga nsooka mbulamu ngende kuba ne course gye nali nkola ngetwala speed bcom bachelors of commerce nga nsooka mbulamu after that concert nga mbagana naye kangene nkola ki so kati after like 2 years kusame reaches out 2019 nga wagwako kale nga tuli oba I guess or something nga tutuuka waawo nga ngamba munayinza navaayo wani